Omu ku bantu abadde bakulumiriza okuba nti wafuna ssente zo mu bukyamu ye leader of opposition Joel Ssenyonyi era bwe yali Masaka yagamba nti yayogera bingi mu kiseera kino nga kkooti emaze okwejjereza omuwa amagezi ki? Mwami Ssenyonyi simanyi oba aweeka amagezi ye ebimulumya omutwe bingi nnyo alumwa nnyo okubanga mpuuga ayitibwa ow'ekitiibwa ekyo kimusuza atunula ekisooka simanyi oba alina puroguramu yonna mu byobufuzi kati simanyi mu kaseera kano opposition mu parliament eringanga nsanafu eziri ku ggumba buli muntu ali ku lulwe onayogera kino onayogera kiri onaakola kino onaakola kiri wali puroguramu egobererwa nye abantu abo bonna bakulembera nga balina ebizibu bingi ebyobuntu abasajja abakulu abalekawo amaka abatalabirira baana bakola bonna bonna bali omu kakati Mwami Ssenyonyi ng'atudde matiitiiri simanyi bwenyiza kumuyamba bw'atayogera ku mpuuga abatana bakukola ensonga zinamulekera mu ddiiru ng'okulondoola abantu abaabulawo 18 yabibakuta tabiriiko. Oweekitiibwa abamu ku babaka bano bagamba nti badde bakola ku puresha ya kibiina nga balwanirira tiketi. Kakati tiketi oba egenda ku mbaga yaani simanyi. Tiketi y'ekibiina eweebwa omuntu atali principled, omuntu atalina mugongo ganti omuwadde tiketi naye yabagamba nti bakole ekintu nga tebakikkiririza amu ne bakikola naye tabawa kitiibwa. Omubaka wa parliament agoberera atali wa kibogwe olina ekyokugamba leader of opposition aritayalinze tali entitled ne speaker aritayalinze prime minister vice president okimanyi nti honorable Kadal honorable Sekandi baweebwa ensako mu commission y'emu nga ba former deputy ne ba former speaker mu kisenge kyekimu noga nti a former leader of opposition oyabbye ssente muli bantu b'amazima ddala naye ebyo ababaka abo nange nabaseeseetudde. Oweekitiibwa muno mwe muli ne ba Betty Nambooze oludde nga mutambula nabo n'abalala. Sijja kwogera mannya mukyala Nambooze mukyala mukulu sisobola kuyisa kigambo mukamwa kyonna kisobola mutyoba na kujjula kitiibwa kye. Naye nga abadde ayogera bingi Oweekitiibwa. Anti yesiyenze tuve mu mbeera y'ekinyumo ebya gaali egenze Masaka ne mukuba olukuŋŋaana Masaka vuga agende vuga agende era tuddemu tubabale nti muli serious. Oweekitiibwa 2026 atuuse nga bugambye ababaka bano olaba kyasezzaabwe ziri zita okukomawo wakati mu kwerumaaluma kuno. Siri mukubi w'amatatu era saagala kugezaako kuteebereza kinaabaawo naye ekyosiga ky'okungula